nga ekitongole ekikadde ekyaliwo tekinabagenda kyakomezebwa okusiga ssente mu ttabirine ly'amasannyalaze ekitegeeza nti twasigaza eddibu eryo ery'emyaka 3 ate nga oludda olw'amasannyalaze gabadde gakulira ku bitundu 12 n'obutundu 7 kati bw'ogattagatta emyaka gino 3 n'otunuulira nti ekitongole kiri kyali kikungulamu bukunguzi ssente obuweereza naddala ebintu ebitambuzibwako amasannyalaze ge tuwota ebweru eyo tebirabika bulungi era ekyo tukkiriza nti nammwe mubiraba nga naffe bwe tukola ki nga bwe tubiraba. Okay. Mu Luganda batulaba ku mikutu egy'enjawulo bannaffe mu abannamawulire twagala obbeebaza erinnya nze Jonan Kiza nga ndi mwogezi w'ekitongole ekya Uganda Electricity Distribution Company Limited ate nga twagala okwebaza bannayuganda okubanga mutuyimiriddeko mu kaseera kano kuva we twatwala obuvunaanyizibwa buno olunaku olusooka Apuli 2025 okutuuka leero. Munzikirize mbayiseemu ku ebyo bye tusobodde otuukako ng'ekitongole saako n'ebyo ebisoomooza obuweereza bye twagala mumanye bino tujja bigatta wamu n'ebyo ebigenda okukolebwa okulaba nga obuweereza butereera. Okuva olunaku lumu Apuli ekitongole kyakayingiza abakozi abawera 4,663 abakozi bano abamu bali ku nteekateeka empanvuko ate abalala bakaseera mu ttuluba eryo naye kyatukozesa kino kwe kulaba nti tutondawo emirimu eri bannayuganda balabe nti bafuna kyebazze ewaka mu kamere ekyo kikulu. Ekyokubiri ku ludda olw'obuweereza tusobodde mu kaseera kano ke tumaze ewaka emyezi 4 n'omusobyo okubanga tusasudde bills zaffe za transmission gye tugula amasannyalaze ge tubunyisa mu bitundu byaffe eby'enjawulo by'eggwanga okwenkanankana ssente za Uganda eziwera mu biliyoni 535 ze twakasasula ekitongole ekya Uganda Electricity Transmission Company Limited eri gye tugula amasannyalaze. Ku ludda olw'okukuŋŋaanya ssente ekitongole ekirabirira obuweereza bw'amasannyalaze mu ggwanga ekya ERA kyatuweereza ekipimo kye tulina okukuŋŋaanya mu bantu mu kaseera kano nga tuweebwa license y'okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga eky'ebitundu 100 naye we tujjidde wano ng'ebitundu bye twakakuŋŋaanya ebya ssente biri 12 ekitegeeza nti tususizzaawo ebitundu 2 ku ekyo ebipimo ebituweereddwa ekitongole kya ERA. Ku ludda olw'abakasitoma be tuwongeddeko twasikira abakasitoma 12,800 okuva mu kitongole ekya Umeme naye we tujjidde wano nga abakasitoma 11 n'omusobyo bamaze okubanga bayungibwako ku masannyalaze ga gavumenti. Kino kitegeeza nti gavumenti etuukiriza ebisuubizo bye yakola okulaba nga bannayuganda bafuna amasannyalaze ku ludda olwo. Ku ludda olwa amasannyalaze ge tugula okuva mu kitongole kya UETCL naye tumaze okulaba nti weeyongeddeko obungi bwa bitundu 8 n'obutundu 4 okuva we twatwala obuvunaanyizibwa wano mwezi ogwokuna ekitegeeza nti ettabirine ly'amasannyalaze yeeyongerera eddala okukula ate ndowooza eyo ettofaali ly'amaanyi nnyo ku ludda olw'eggwanga. Nga bwe tubumbyebumby mu lulimi luli oluzungu nti ebintu byonna ebikozesebwa mu buweereza bw'amasannyalaze okuviira ddala ku zitransfoma waya z'amasannyalaze ze tukozesa zino ensabike n'ezo eziri obwereere meters ze tukozesa saako ne oil gwe tukozesa mu transformers yenna tumugula wano mu katale kaffe ka Uganda. Kitegeeza nti ebintu byonna ebyavanga ebweru mu myaka giri 2 egiyise kati bikolebwa wano eryo tofaali ddene nnyo ku ludda olwa ebyenfuna by'eggwanga nti amakolero ge tubadde tugamba nti galina okukula kati galina ensonga erina okugakuza kubanga galina akatale akali sure okuva ku ludda olwa gavumenti. Mu nteekateeka y'emu ennaku 23 omwezi ogw'omusanvu ekitongole kyayisa gwe twandiise omulanga gwe twayita weetereze okulaba nga tuluubirira abo ababba amasannyalaze n'abo abatayina mita mu myaka giri emikadde nga wagikuuma teyajja saako nammwe abamanyi nti obudde bwe buziba mwegabula amasannyalaze. Kye tutayagala kweyongera mu maaso abantu baffe okweyongera okufa nga amasannyalaze ge gabakubye bizinesi zaffe okutokomoka mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga bwe tuzze tulaba obutale bukwata ennaali lwa nsonga z'amasannyalaze. Ekyokusatu tuzze tulaba ate abantu baffe abasinga mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga meters ezimu zaakoma okubala nga amasannyalaze gobadde kugaweerera ebbanga lyonna obadde tofaayo naye tetwagala kusisa mateeka mu nkola kyetwakola twateekawo enteekateeka eno okulaba nga twaniriza abo bonna abalina embeera zifaananamu ezo zenjogedde okulaba nga beeyanjula eri ekitongole kisobole okubaweereza mita ez'obwereere. We tujjidde wano guno mwezi gwaffe ogwokusatu ogusembayo ogw'omwenda nga bwe twalanga
twakafuna bakasitoma mutwalo gumu kitundu n'abagwamu 57 abavuddeyo okwerangirira nti babadde bakozesa amasanyalaze mu butali butuufu. Enteekateeka eno yonna nkusike tetulina gwe tugenda kwanja mu bantu oba mu maaso oba kuwandiika amannya g'ebweru, era tukubiriza mwenna bakyali ebweru eyo ng'olina mita yakuba bw'oli kuga bwereere oba ogabba ekiro jangu wewandiise tujja kuba tukuweereza mita ez'obwereere gavumenti zeegaba ate saako n'obuweereza nga bwe buli nti gavumenti kati obuweereza bw'amasanyalaze tubufunira ku ssente ezitasukka mitwalo 3 gya Uganda. Era tuba tukyogerako mu biseera ebyenjawulo mulowooza nti tulimba naye ng'okuyingiza amasanyalaze mu nju yo weetaaga emitwalo 3 ate ku ssimu yo nga toziwadde muntu mulala yenna oba bano abasajja bafa b'omu makkati bewandiise ba middlemen. Ku mitwalo gino mutwalo gumu kitundu bano twakakonekitikako bakasitoma 484 wansi w'enteekateeka eno eyaweetereze. Eggulire litali bbi nnyo kubanga tusuubira ng'omwaka guno nga gwewunzika tulina bye twandiise ebirubiro ebyatuweebwa ebyokugattawo bakasitoma emitwalo 22,150 ku kkuŋŋaanyizo ly'amasanyalaze ly'eggwanga ate tulina essuubi nti tujja kubagattako ku grid yaffe y'eggwanga. Okubumbabumba obuweereza obw'amasanyalaze nga bwe buzze butambula okuva Apuli, tulabye nti waliwo improvement oba enkyukakyuka ey'amaanyi ku ludda olwa layini zino ez'omu makati zetwandiise medium voltage oba ezitambuzibwako amasanyalaze aga waggulu agagenda mu makolero ne mu makuŋŋaanyiriza g'enjawulo nti tuli ku bitundu 97 n'obugwamu. Eyo performance simbi nnyo naye nga wabula mu kaseera kano ke kamu era tufunye okusoomoozebwa ku ludda olwaffe aboota amasanyalaze oba gye twandiise low voltage side ku ludda luli olw'obuzungu nti ensonga zivaawa ku ludda olwo abantu bakaaba amasanyalaze gavaako oluusi matono. Ensonga ezo abatulaba tuzimanyi naye twagala obubategeeza nti emyaka 3 nga ekitongole ekikadde ekyaliwo tekinabagenda kyakomezebwa okusiga ssente mu ttabi lino ery'amasanyalaze. Ekitegeeza nti twasigaza eddibu eryo ery'emyaka 3 ate nga oludda olw'amasanyalaze gabadde gakulira ku bitundu 12 n'obutundu 7. Kati bw'ogattagatta emyaka gino 3 n'otunuulira nti ekitongole kiri kyali kikungulamu bukunguzi ssente obuweereza naddala ebintu ebitambuzibwako amasanyalaze ge twota ebweru eyo tebirabika bulungi era ekyo tukkiriza nti nammwe mubiraba nga naffe tukola ki nga bwe tubiraba. So kiki gavumenti kyekola okulaba ng'etereeza ebintu bino nti gavumenti yatuwa ssente za dola za Amerika miliyoni 7.4 okulaba nga tusiga mu ttabi lino ery'amasanyalaze tuddaabirize zi transformers ezeetoolodde eggwanga tuddaabirize layini z'amasanyalaze tukyuse ebikondo ebitali wansi wa mitwalo 47 okwetoolera ddala eggwanga. Bino byonna bigenda kuba bikola ki bikolebwa mu kaseera kano. Naye eky'omukisa omubi ekiriwo ebiseera ebisinga nti ekitongole kino bwe kiba kisiga ate amasanyalaze tugajjako era y'ensonga lwaki ku kikondo ky'amasanyalaze ekyo kuliko omusajja alina akawanga obwo tebuba bulamu kitegeeza nti amasanyalaze ga ttabu naffe tetusobola gakolako nga tetugajjeeko. So tugajjako mu ngeri y'obuvunaanyizibwa nga tuyita mu nteekateeka ze tukola buli mwezi nga gutandika ez'okuggyako amasanyalaze mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Kino twatandika okukikola okuva omwezi ogwokutaano mwaka guno olunaku olusooka lwe twatandika okuyisa ebirango ebiraga ebitundu bye tugenda okuba nga tuggyako amasanyalaze okulaba nga tuddaabiriza ate tuddaabulula obuweereza bw'amasanyalaze mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Naye newakubadde tugezaako okuteekateeka okugajjako waliwo ebintu ebimu ebijjako amasanyalaze nga tetutegedde oba nga tetugenderedde. Ebintu ng'obubbi bwa waya z'amasanyalaze mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Obubbi kati tutandise obulabira ddala ne mu bitundu bye twandiise eby'ebitiibwa nga mu bitundu nga Kololo twakafunamu cases nga 5 abantu nga bawonoonye gundi lines ezo eziyita wansi okunoonya copper cables ekintu ekitali kirungi ku ludda olw'obuweereza. Kiba kitegeeza nti abakulu bano mu bitundu eby'enjawulo baba bagenda kuvaako. Ne mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga tulabye nga abantu bakungula waya z'amasanyalaze ebitundu nga Mukono, ebitundu nga Nakaseke, ebitundu nga Mubende, Mityana n'ebitundu ebyetoolodde eggwanga abantu bakaaba ekibululu naye ogenda okunoonyereza amabega waabyo nga bubbi bw'amasanyalaze bwe bukola ki bwe bukutte ejjembe. Kakati ku ludda luno still olw'amasanyalaze okuvaako mu mbeera ya kibwatukira tulinamu abantu abakungula emiti mu bitundu eby'enjawulo saako nammwe abalina emiti nga giriraanye waya z'amasanyalaze nti mu kaseera kano ke tulimu ak'enkuba eyatandika okufudemba okuva omwezi ogwokuna nga tenaba kuwummula nti tukosebwa nnyo ku ludda lw'obuweereza ng'oluusi kireetera nammwe okulowooza nti amasanyalaze gatya enkuba ekitali kituufu naye nga mu mbeera eyo ey'ekibuyaga amatabi kasita gakona ku waya z'amasanyalaze mu buli ngeri gaba gajja kukola ki kuvaako kubanga
bwe gateekateekebwa mu mbeera ey'ekikugu okulaba nga ekintu kyonna ekitali masanyalazi singa kiba kigudde ku layini amasanyalazi ago gaba gavaako. Mu ttulo bali erimu kubanga enkuba etonnya nnyo mu bitundu eby'enjawulo tufunye okusoomoozebwa nti ebikondo bye twasikira ebimu ebirabika obubi ennyo mu kaseera k'enkuba nabyo oluusi beesanga nga bigudde. Oluusi lwaki bigwa nti ebintu ebiwanirira ebikondo bino ze twandiyise steroids oba waya ezo z'olaba eziyitamu ku bikondo abamu bazikungula ne bazitunda mu scrap. So ogenda kwesanga nti ekikondo tekirina kintu kyonna ekikiwaniridde nti ettaka n'ebiba lizitoowereddwa nga amazzi gayingiddemu ekikondo kigwa bugwi wansi ekireetawo oluusi ekibululu. Kati mu mbeera y'emu amasanyalaze gano gaba galina okuvaako mu bitundu eby'enjawulo. Lwaki gavaako? Ekikondo kino bwe kigwa wansi waya ne zikwata ku ttaka intelligently system eba egajjako. Tetwagala kutta bantu kubanga waya eba egudde wansi n'ekwata ku muti, omuti guba gufuuse eki masanyalaze nagwo. So ebimu tubikola okulaba nga tuwonya abantu baffe baleme kufiira mu bintu ebitali mu magezi. Ekisembayo ku ludda luno tuzze tulaba nti mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga newakubadde waliwo ekibululu naye kyetoolera ku bakamyufu twagala okukubiriza abantu baffe si buli muntu ayambala ovulo n'akwata akamagalo nti abawa amasanyalaze akkiriziddwa okukwata ku kintu kyonna ekyamasanyalaze. Tumanyi nti gye bali mu bitundu byaffe eby'enjawulo ate abamu tubamanyi tetwagala boogera. Twagala tuyambeko okutereeza obuweereza nti bw'oba omanyi kamyufu mugambe tulina n'emirimu gye tusobola okubawa bajje bakole emirimu gyaffe mu butuufu bwagyo. Naye nnaku nga 2 kitundu twalaba omuntu atalina musanga yafiira ku kikondo ky'amasanyalaze mu kitundu ky'e Nansana ng'ayambuse waggulu okwegabula okuteekako amasanyalaze bakasitoma amasanyalaze ne gamukuba n'afiirawo. Kya mukisa mubi nti abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo beeyongeredde ddala okufa ate naye bafudde amasanyalaze tebagoogerako era ogenda okuwulira nti omusota gwamulumye tebagalagalanga kubanga bamanyi poliisi ejja kukola ki ejja banoonya. So kyetwava twavaayo ne tugamba nti bannayuganda tutereeze obuweereza mu nkola yaffe gye twagunjawo eyaweetereeze we tuweerereza abantu baffe mita ez'obwereere saako n'obuweereza obulala. Amasanyalaze ge tugaba kati ssaawa zino aga gavumenti gali ku mitwalo 3 egya Uganda nti gano go weetaaga kubanga wakola wiring ey'ennyumba yo ng'okozesezza omukugu akkiriziddwa okukola wiring mu nnyumba yo. Abakugu bano bali ku kibanja ekya ERA ekitongole ekirabirira obuweereza obw'amasanyalaze mu ggwanga era buli mwaka ekitongole ekyo kitendeka ne kitegeka abakugu abakkirizibwa okukola wiring mu nnyumba zaffe. So tukubiriza abantu baffe mu kwetoloola eggwanga tukozese abakugu okukola wiring mu maka gaffe. Kijja kutuwonyaako n'ebimu bye tulya tukaaba nti yuniti z'amasanyalaze zidduka. Eyuniti z'amasanyalaze ezidduka ezisinza okwetoloolerako mu kunoonyereza kwe tukoze wiring waffe takwatagana na mutindo ali wansi wiring wa kibogwe era ogenda okunoonyereza yakukolera wiring nga teyateekateekebwa kitongole kya ERA naye nga byonna biva kuffe ku ludda luno olwaboota amasanyalaze. So tukubiriza bannaffe tugezeeko mu buli ngeri yonna okulaba nga tufuna obuweereza nga tuyita mu mikutu emituufu egy'ekitongole. Genda ku ofiisi oba tunoonye ku ssimu zaffe ezitali za kusasulira tujja kuba tukutuukako. Newakubadde mu bitundu ebimu tulina we tulaba nga tulinamu okukerewa naddala mu bibuga okutuusaako obuweereza amangu nti olina okuyita okubotola oyite mu jaamu okutuuka mu bitundu ebimu ebiba birinamu okusoomoozebwa. So kweyo ensonga twagala okubeetondera we tutaweereza mu bwangu naye tulina essuubi nti ebintu gye biraga mu maaso eyo grid egenda kutereera nga ssente zitandise okweyongeramu nga tumaze okusiga zi transformers ezeetagisa mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga. Munzikirize njogere ku bakama baffe abakulembeze abali mu kaseera kano aketeekateekera okufuna ofiisi empya. Bipande ebyabeesimbyewo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga nga biri waggulu nga bisuulebera ku waya z'amasanyalaze. Kino kya bulabe nnyo si ku ggwe wekka yeesimbyewo mukulembeze waffe naye n'oyo omuntu gw'otumye okuteerayo ebipande bino akawungeezi oba ku makya ennyo nti kigenda kutukoseza obuweereza nti ebipande bino bwe bikoona ku layini z'amasanyalaze zino kisinziira ne bye babizinzeemu amasanyalaze gagenda kuvaako. Bwe gavaako of course tuba tubanyiiza. So tubakubiriza twewale okwambuka ku bikondo ebyo kubanga tuba tumenye etteeka ery'amasanyalaze ery'olukumi eryakyusibwa mu mwaka gwa 2022. Mu ttulo bali erimu tulabye nga abantu bafiiridde mu mbeera y'emu. Omuntu ayambuka ku transformer ya 3 phase n'otuuzako ekifaananyi ky'oyo omukulembeze gw'oyagala mu butuufu oba muvumu nnyo naye ate tetwagala kweyongerayo kukuwagira okola ekintu bwe kityo kubanga transformer eyo ya bulabe nnyo
nti naffe ne tuba tuzikolako ffe abakola ku ludda lw'amasanyalaze tusooka kugajjako amasanyalaze ne tulyoka tukola byonna bye tulina okukola ku grid ey'amasanyalaze. Twagala okukubiriza abantu baffe naddala mu bitundu abakyalina zi transformer ezivuddeko tuzimanyidde ddala ate tugenda kuzizzaawo. Tukyali mu kaseera ennyonta eya zi transformers ekyali nnyingi nnyo naye tekitegeeza nti tetufaayo. So tubakubiriza tuleme kudda mu kwegugunga okulaba nga tufuna bye tulina okufuna ku ludda lw'ekitongole. Si kabonero kalungi eri eggwanga naye si kabonero kalungi mu bitundu byaffe mwe tubeera nti tujja tuziba amakubo ne tutataganya ebyentambula wesanga nga obuweereza bwonna nti value chain esusse ku masanyalazi naye ate n'okosezaamu ebintu by'obuweereza ebirala omuli amalwaliro saako n'abo abagala okutambula okugenda mu bitundu byabwe eby'enjawulo. So twagala okubeetondera naye zi transformers zino mu bitundu byonna we zitali zigenda kujja. Tusaba mutugumiikirize mu bitundu ebyo abantu baffe bakyali mu kibululu tugenda kuzizzaawo ate amasanyalaze geeyongera otunyumira. Byebyo bye nsobola okubagamba bannange ku ludda olw'amawulire. Beeyanziza nnyo bassebo ne bannyabo.